Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of the living God. Aboluganda mukama yebazibwe. Kampulira akalulu eyo ng'oli mulamu ekitiibwa kya mukama. Mukama yebazibwe abooluganda. Mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda akalulu ako tulina okakuba buli ku makya bw'osuukuka bw'okeera ng'oli mulamu ng'okyali mulamu ng'okuba akalulu. Ekitiibwa kyani? Ekitiibwa kya mukama. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Twebaza Katonda omulamu, twebaza Katonda omwesigwa nti olunaku olwaleero alukeesezza nga tuli balamu. Katusabe. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'olunaku olwaleero, tukwebaza olwa wiiki empya. Laba tukedde nga tuli balamu. Weebale mukama, otukuumye otuwadde obulamu nga tukyali balamu. Mukama ekitiibwa kikyo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu etusabidde. Amen and amen. Abooluganda mbalamusizaako era nate omulundi ogwokubiri mu Kristo Yesu. Amina. Amakya amalungi. Hallelujah. This is morning breakfast. Neebaza Katonda era mwebaliza ddala olwa Musumba Emmanuel atuula mu mafuta gano aga morning breakfast. Hey, also I do appreciate the Holy Spirit for granting me to sit under this anointing of morning breakfast. Ekitiibwa kya mukama. Katugende butereevu mu kyawandiikibwa eky'olunaku olwaleero. Matthew 15 verse 13. Aina Bayibuli ey'Oluganda biikula Matayo 15 olunyiriri olw'e13. Amina. Lunyiriri lumu lwetugenda okuyimiriramu, lwetugenda okusabiramu. Ekitiibwa kya mukama. Gamba amina mpulire. Hallelujah. Matayo 15 olunyiriri lwa 13. Matthew 15 verse 13. Bayibuli egamba bwete ey'Oluzungu. But he said and answered, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Amina. But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Ulira ey'Oluganda. Naye naddamu ng'agamba nti buli kisimbe kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirina okusimbulizibwa. Amina. Katusabe. Father, in the name of Jesus, breathe upon your word for your liberation and understanding and knowledge and power upon us in Jesus' name. Amen and amen. Ulira abooluganda, ono Yesu Kristo yaddamu ng'abagamba nti baali batudde. Amina. Baali mu yeekaalu nga balina ebibuuzo bye beebuuzanga abantu. Hallelujah. Ne bagamba naye mukama, ffe lwaki tuyombagana? Ffe lwaki tweyawulayawula? Ffe lwaki twenda? Ffe lwaki tubba? Yesu n'abagamba nti ebyo byonna bye mulaba, ebyo byonna bye mukola, ebyo byonna ebibalimu, mbaddamu nga mbagamba nti ebyo bisimbe kitange ow'omu ggulu tabisimbangako mu mmwe. Kati byakukola ki? Byakusimbulizibwa. Nange muganda wange nkugamba amakya gano olwaleero mu morning breakfast eno, waliwo by'obadde olaba mu bulamu bwo nga mu butuufu byakusimbulizibwa nga kitaafu ow'omu ggulu si ye yabisimba mu ggwe, naye waliwo omubi eyajja n'abisimba. Anti eno morning breakfast nandigasseeko ennyiriri endala. Bayibuli egamba nti we baali beebase omubi n'ayingirawo n'alyoka asimba ebibye by'ayagala. Kati wano we tufuluutira, ekyo kye kigambo ekituufu, wano we twebakira ne tubeerayo nga tuli omubi ng'ayingirawo ng'atandika okusimba. Ogenda okuzuukuka wenna ng'owulira tokyayagala muntu nti nannaye nze sisita oyo nze mpulira. Jjukira tuli ku online.
This is online church. Naye owulira nti eddoboozi lya sister gundi, eddoboozi lya brother gundi nti tokyayagala na kuliwulira. Era audio ze tosobola na zidownloadinga. Wali weebasa omubi najja n'asimba ekiki, n'asimba obukyayi munda mu gwe. Okeera ku makya okyaya abantu. Okeera ku makya gwe kennyini weekyaye. Okeera ku makya tokyayagala na kubuuza abantu ku online. Naye wulira amakya amalungi gano Bayibuli egamba, ekigambo kya Mukama kigamba nti na buli kisimbe kitaafu ow'omugulu kyatasimba mu ggwe, wulira kiteekeddwa okusimbulizibwa. Ssaawa zino kati biteekeddwa okusimbulizibwa. Ey'Oluzungu negamba, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. We're gonna uproot each and every plant that our heavenly Father did not plant in you. Amina. Nsiiba amagamba abooluganda nti gwe nabbi w'obulamu bwo toninda nze nzigenda gule mu bulamu bwo, tolinda mu Nigeria, mu Nagana, muki aveeyo ajja alagule mu bulamu bwo, wabula tunuulira obulamu bwo obeere nabbi ow'amazima eri obulamu bwo gwe kennyini. Amina. Bwetunuulire ogambe Mukama naye amazima nalokoka, naye laba obusungu bukyandimu, laba okuyombayomba kukyali munda muze, laba okwaka kukyali munda muze. Wetunuulire weekube mu flash, weemulise mu torch, ogambe Mukama mu butuufu nalokoka, naye kino awo ozuule ekisimbe kitaafu ow'omugulu kyatasimba mu ggwe, tulyoke tukisimbulize mu maanyi. Omanyi tomanyi, okisimbulizira ddala okuviira ddala ku kikolo, okisimbuliza ng'okiviira ddala ku kikolo kyakyo, ng'ogamba kino genda. Amina. Weezuule biki Mukama byatasimba munda mu ggwe, naye ng'obiraba bitandise okumera, ebirala byammera byateekako n'ebibala, gwe mu kusunguwala. Ayajajajajajaja, ensi yonna emanyi nti bannange oyo sisita ye woomugambako n'asunguwala, platform yonna egenda kusabuka, ekkanisa yonna egenda kutabuka. Ekyo kisimbe kitaafu ow'omugulu takisimbangako munda mu ggwe. Sisita mpuliriza mu morning breakfast n'amakya g'olwaleero bosa kugambako nakugamba yera wanokola bwoti. Omanyi Abarabu basumbuwa, Mukama waffe yeebazibwe, bo basumbuwa, tayagala akulabe ng'otudde omaze okukola emirimu gyo, naye n'akulaga nti jangu okole na guno gwawe, kisungu ne kikwambala, n'otandika okuyomba ne babosi eraze gundi. Ekyo kisimbe kitaafu ow'omugulu kyatasimba mu ggwe kiteekeddwa okusimbulizibwa. Amiina. Tuli mu morning breakfast wano sisuukawo, yimuse emikono mu bbanga tusabe. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama, kubanga otuma ekigambo kyo Katonda wange ne kikola omulimu gwakyo. Laba olunaku olwaleero amakya gano Mukama, tusaba ekigambo kyo kikola omulimu gwakyo mu bulamu bwaffe Katonda wange. Tubadde n'ebisimbe Mukama ebiri munda muffe ebimeze, kabaka w'abakabaka nga n'ebirala bitaddeko n'ebibala. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, naye nga bisimbe Mukama Taata bya Setaani, si gwe yabisimba munda muffe, kubanga kabaka w'abakabaka otugamba we should love our neighbors as we love ourselves. Naye laba obukyayi kabaka w'abakabaka buli muffe. Ekyo kisimbe kabaka w'abakabaka, Katonda ow'omugulu tokisimbangako munda muffe. Tusaba amakya gano, tusaba mu ssaawa eno Omwoyo Omutukuvu osimbulize ebyo ebisimbe byonna. Muganda wange wandibadde ng'obyatula ebisimbe byonna by'olaba nti kitaafu ow'omugulu tabisimbangako munda mu ggwe. Saba mu linnya lya Yesu, Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, abisimbulize amakya gano, abisimbulize mu ssaawa eno mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Taata, simbuliza obukyayi, Taata, simbuliza obubbi, simbuliza okwaka, okwegombagomba, obwensi, okuyombayomba, obwavu, okufa, ebyo byonna ebisimbe kitaafu ow'omugulu by'otosimba munda muffe, bisimbulize. Ebirala nga biri ne mu famirizi zaffe, ebirala nga biri mu b'eŋŋanda baffe, Mukama ebyo byonna bisimbulize, obyokya muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Simbulize emyoyo emibi gyonna kabaka w'abakabaka, gisimbulize na muliro kakati, n'omusaayi gw'omwana gw'endiga tubisimbuliza mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nga tubikasuka mu nnyanja ey'omuliro byokebwe mu linnya lya Yesu
Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu dadi twaweebwa amaanyi n'obuyinza okusimbuliza tusimbuliza emyojo n'emibi ebyo ebisimbe kitaafu ow'omugulu by'otosimba munda muffe byonna tubisimbuliza mu mannya g'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu nga tusimba okwagala muffe Mukama nga tusimba obugumiikiriza munda muffe nga tusimba ebibala eby'omwoyo omutukuvu munda muffe mu linnya lya Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu muganda nge this is morning breakfast wano sisuukawo weeyongera okusaba weeyongera okwegayirira ku lw'obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu ayagala okulokoka teeka emikono gyo mu bbanga gamba Katonda omulamu Katonda omwesigwa nkwebaza olwa morning breakfast eno mpaayo omutima gwange Mukama nga teryankase nga nzikiriza okuweewa obutuukirivu era nga nkusaba Mukama sangula amanya gange ogajja mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu era nga nzikiriza kabaka w'abakabaka nti Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu yafa n'azuukira era tuzuukira wamu ne Kristo amakya ogw'olwaleero nga njatula n'akamwa kange nti ndokose era ndi mulokole okuva kakati nkusaba omwoyo omutukuvu onuŋŋamye mu lugendo luno olw'obulokozi emirembe n'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu essabidde amen and amen gwayatudde ebigambo ebyo muganda ng'olokose. This is morning breakfast nsigadde omusumba Jacqueline hallelujah tusisinkane olunaku olw'enkya still in morning breakfast Mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omunazaalesi shalom hallelujah amen and amen.